Omulungi ebazibwe mbaaniriza enkyene olwaleero programu yaffe eno obulokole kyeki twatuuse dda Sunday n'ey'olwaleero tukwebaza naawe nti owa oli mu kutulaba n'okutuwuliriza Sunday n'ey'olwaleero. Njagala okwebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu, njagala okwebaza Katonda olw'obukuumi n'obugabirizi n'okusinga benna olw'omwoyo gwe omutukuvu atuyinzisa n'atukozesa ng'okuteesa kwe bwe kuli. Puroguramu eno yaweebwayo management ya Salt Media eri omubiri gwonna ogwa Kristo mu ggwanga lino, okuyita muyo okugabana ekigambo kya Katonda ekireeta obulamu n'essuubi. Abantu bangi bali bye balimu naye nga tebabitegeerera ddala bulungi, kubanga ejjiba Butume ssuula 8 tulaba olunyiro olwa29 ng'omwoyo omutukuvu agamba Firipu asembere yegatte n'eggaali eryo, n'adduka nambiro n'awulira omulaawe ono. Omulaawe yali mukungu wa bwakabaka wa Ethiopia, n'amuwulira ng'asoma omuzingo gwa Nabbi Isaaya sula yali 53 awoogera ku Yesu, obwetoowaze bwe, obuweereza bwe. Wadde ng'ali ng'ava kusinza mu Yerusaalemi, naye Yesu baali tebamwogeddeeko, tebamwogerako, tebamwagala na kuwulira muntu amwogerako. Naye nno olw'omwoyo omutukuvu okukola kwe n'okulaba kwe n'okutegeera kwe, n'alaba omusajja ono ayaayaana, ng'ayaayaana kutegeera Katonda omuyinza w'ebintu byonna, ng'ajja buli kiseera ajja okulamaga. Mukungu, alina ensimbi, alina ebitiibwa, naye nga munda mu ye mulimu omuwulenge ogw'okutegeera n'okumanya Katonda. Kyezikiriza n'enkyene ey'olwaleero eri omusajja n'omukazi atulaba nga naawe munda muggwe mulimu okuyaayaana. Leero si Sande, weetegeka kugenda kabe kasinge nga obadde oyagala n'okudduka misinde, naye nkusaba otuule awo tubeereko ebigambo byetwogera naawe eby'obwa Katonda. Ekiseera kiraagenda okutuuka nga ddala obulamu bwe bukyusiddwa ng'obw'omusajja ono bwe bwakyusibwa, n'ayaniriza Kristo Yesu ng'ate n'amubuulira mubuulizi wa njiri ey'obulokozi, atabadde gy'abadde, tayambala nga gy'abadde bwe bambala. Yajja addusa na bigere naye ng'alina ekigambo eky'obulamu. Tuzze n'ekigambo ky'obulamu enkyene y'olwaleero, era neebaza Katonda tukyazizza omubuulizi w'enjiri omusumba agenda kubeera ng'akweyanjulira mu ddakiika ntono eziddako. Nkusaba weeteeketeeke, nkusaba ofune Bayibuli, funa n'ekitabo, bwe tugabana ebigambo bya Katonda bino nga tumaze obiddemu byekenneenye Katonda ki kyagamba, obulokole nabwo mbeera ndala oba gwe mulamu ogwaleeta Kristo Yesu. Kubanga Bayibuli eyogera kati nga ne Yesu tanaba kujja ku maaso ga nsi, mu Matayo ssuula 1:21 nti naawe oli mutuuma erinnya lye Yesu kubanga ye yalirokola abantu be mu byonoono byabwe. Jesus came for purpose salvation. Yajja nga azze kulokola mwonoonyi. Buli bantu balina engeri gye abalokolerawa. Abalala twalimu butale, n'owulira omubuulizi ng'abuulira, n'omwazika amatuugo ogenda okwesiŋŋaana ng'omwoyo omutukuvu akuwaludde. Abalala twali mu makomera, twali basibe, abalala mwali mu malwaliro. Buli muntu alina we yali ekigambo we kyamusiŋŋaana, era y'ensonga lwaki tutera nnyo nga tukyazizza abantu ab'enjawulo okubabuuza obulokozi buno bwakusiŋŋaana wa, olokoka ddi era olokoka otya.
kiyamba omuntu okutegeera neyo gyali essuubi weeriri olw'obulamu bwe okukyusibwa. Njagala okwanjulira omubulizi w'enjiri omusumba Patrick agenda tubulira amannya ge gonna n'obuweereza buli luddawa n'engeri Kristo Yesu gyamusingana omusumba omubulizi. Tukwaniriza enkyene olwali Patrick, abantu bakulindiridde balamuse ate babuulire obuweereza ne puroguramu yabo. Mukama gw'omukisa. Amiina nnyo Musumba Kayizzi. Abatuwuliriza n'abatulaba, amannya gange bampita Kandole Patrick. Nva mu Kyenjojo district, mu katundu bakayita Mbale Kayigoro. Ndi mutabani wa Bishop Keith Balinda, era ekanisa yaffe bagiyita Restoration Gospel Church eryawo Kayigoro. Byebyo Musumba. Nsanyusiza okubeera nga gy'oveeyo eriyo mukwano gwange oba akyaliyo. Bamutana yafa Musumba. Bambi yagenda okubeera le Kristo Yesu. Bamutana namusinkana myaka egy'ekyenda ne tuweereza naye nga omusajja ayagala Katonda. Mukama yeebale okubateeka mu layini etegeera Katonda. Omulamwa gwaffe enkyene ey'olwaleero Sande n'ey'olwaleero Omusumba Patrick guva mu bikolwa abatume essuula 8 na olunyiriri lusome olwa29 lugamba nti omwoyo n'agamba Filipo nti sembera weegatte n'eggaali eryo. Filipo ono tagenda nga adduka buddusi n'agenda nga atomera buli muntu, naye omwoyo omutukuvu ono yalaba n'aluŋŋamya. Kati nga naffe omwoyo omutukuvu yatuluŋŋamya kuteekawo puroguramu eno tugiwaayo eri omubiri gwonna ogwa Kristo Yesu. Abantu okuyita muyo bajje bagabane ekigambo kya Katonda. Abantu bangi abalokosa, abantu bangi abakyusiddwa okuyita mu kigambo kino ekiyita ku social media. Ate bantu bangi ababuulidde omukisa nti bafulumizza ekyo Mukama kyatadde ku mutima gwabwe, ate nga kigaziye kigenda mu bantu bangi. Abantu abo ne bakwatibwako, obulamu ne bukyuka mu ngeri enjawulo. Bayibuli egamba tubale tusoma era tukyasoma nti mu bikolwa abatume essuula 8 olunyiriri lwa 29 nti omwoyo n'agamba Filipo nti sembera weegatte n'eggaali eryo. N'addukana Filipo n'amuwulira ng'asoma nnabbi Isaaya, n'agamba nti obitegedde by'osoma? N'agamba nti nnyinza ntya wabula nga wali wandagirira? Ne yeegayirira Filipo alinnye atuule naye. Mu kifo awawandiikibwa we yali asoma we wagamba nti yatwalibwa okuttibwa ng'endiga, era ng'omwana gw'endiga mu maaso g'omusazi w'ebyoya bwe gusirika. Bwe kityo teyayasamya kamwa ke, ne mu kwetoowaza kwe omusango gwe gwaggyibwawo. Ekika kye ani alikinnyonnyola? Kubanga obulamu bwe buggyibwa mu nsi. Omulaawe n'addamu Filipo n'agamba nti nkwegayiridde, nnabbi yayogera ku ani ebigambo bino? Bibye yekka oba bya muntu mulala? Olwa 35 Filipo n'ayasamya akamwa ke n'asookera ku kyawandiikibwa kino n'amubuulira Yesu. Owulira abatulaba n'abawuliriza enkyene olwaleero Sande n'olwaleero. Omukungu ono
yali ava mu Yerusalemu kulamaga kusinza addayo mu Ethiopia teyali mu Yudaaya naye ng'ayaayaana okutuuka mu kifo ekitukuvu ate n'okusinza Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Wadde ng'ali ngaze, wadde ng'ajjanga lunye, wadde ng'ali akola byonna by'ateeka okukola, naye munda mu ye mwalimu ebibuuzo. Ono gwe yali asomako, ono Isaaya gwayogerako mu ssuula eya 5:3 tayogeddwako eri gy'abadde. Boogedde ku nzimba y'eyeekaalu, boogedde ku bulombolombo, boogedde ku mateeka, naye ono kubanga okulokoka kisa. Agamba mu Befeso ssuula ya 2 Abefeso ssuula ya 2 olunyiriri lwa 8 agamba nti kubanga mwalokoka lwa kisa lwa kukkiriza, so tekwava gye muli, kye kirabo kya Katonda. Kye kirabo kya Katonda. Romans Baluumi 3:10 Abaruumi 3:10 aga nti nga bwe kyawandiikibwa nti tewali mutuukirivu n'omu, tewali ategeera, tewali anoonya Katonda, bonna baakyama, baafuuka abatasaana wamu, tewali akola obulungi, tewali n'omu. That's a divine statement. Agambye nti tewali mutuukirivu n'omu. Byonna abantu bye tukola, byonna abantu bye bakola nga tetunnalokoka, byonna byakufuba bufubi. Byakufuba bufubi kulaba, kubanga eddiini omuntu anoonya Katonda, obulokozi Katonda anoonya mwonoonyi. Era yagamba nti najja okunoonya n'okulokola ekyo kyabula. Kakati Katonda kakuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu, n'ayambala omubiri ogufaanana ogwange n'ogugopaata, n'atambula ku maaso g'ensi nga tana kutambula, azaalibwa in a very humble way, azaalibwa mu kiraalo. Gamba nti yabasanga wali mu yeekaalu ng'akyali muto, n'ajjayo omuzingo gw'ekitabo n'abiikula Luka 4:18 ng'agamba nti omwoyo wa Mukama alikunze kubanga yanfukako amafuta okubuulira abaavu, atandikira ku bantu abaali tebaanirizibwa, abaali tebafiibwako, nga teri abamanyi, no one recognize them, tewali abategeera, tewali abaagala, tewali abalowoozako kubanga baavu. baali baavu mu mwoyo. Naye abo bennyini Kristo Yesu be yajjirira, era bw'ajja akuŋŋaanya abantu bonna nga tabasosodde. Patrick olina ssente, Patrick ovaawa, ova mu lulyo lulangira, oli munene, oli w'amaanyi. Era ye problem nti eriwo nti olwaleero tulina abantu abakuliriza titles, tulina titles nyingi. Nalokokera myaka egy'ekinaana, abalokole twali ba Luganda, batwalina omusumba gye nalokokera, Isaac Balinda,
kati ali mu America okureedimu mu myaka gy'ekinaana we nalokokera naye nga ffenna basumba tuli ba Luganda. Musumba ogenze nonzijukiza ku reedimu waaliwo omusajja nga bamuyita Stephen Ogwanga ng'ayiba n'abuuka waggulu atuuka n'eri ku kasulya ng'emabega eri waliyo omusajja bwe baabuliranga ekigambo ne kimutuukako ng'awoganira waggulu haleluya omujjukidde omusajja oyo yali abafuuti yali akuba engalo ezaaka n'omuliro amazima kwegamba bwe ndaba bwe twali ndaba ebintu bingi nnyo ebikyuse era oluusi mpulira si bulungi nnyo kubanga kwegamba waliwo olukonko lunene nnyo omuntu leero okumutuukirira oba agenda okutuukirira ani kugamba abantu tebakyatuukirikika abayizi tebakyatuukirikika naye nga luli ekkanisa yali kiddukiro ayagala okwetta ng'agenda wa musumba aye nga n'omusumba waali alabika mangu naye abeenda kuzinomala kuba application tewaliwo sente nti ngenda kulaba musumba Kayizzi naye kansooka ennoonyeyo ebbaasa kati waliwo wenalaba nga basimbya layini waliwo 5 awo ogenda kulaba muweereza wa bulijjo 2 waliwo adirira omusumba 5 olaba senior pastor nga bena biri awo n'akakadde n'obukadde gyebukisinzira wanaagambye nti wali mutukuvu n'omu bonna baayonoona abantu kakati mu mbeera eyo twetaaga ekisa kya Katonda twetaaga abantu bazzaamu essuubi tessuubi weeriri Kristo yajjirira gwe nange abaanoonyi abataalina ssente abataalina busobozi bwonna kyava agamba nga quotation eri mu Luka 4:18 nti omwana Mukama ali kunze kubanga yanfukako amafuta okugamba abaavu ebigambo ebirungi papasi atandikira ku baavu bano abaali tebategeerwa abaali tebaagalwa abaali tebasembezebwa abaali basosolebwa n'agamba I have come for you era olaba nti bw'amala okubuulira n'abikkako omuzingo abantu ne beewuunya olw'ebigambo ebyekisa n'emyaka gye yeyina mu kiseera ekyo ebivudde mu kamwa ke naye ng'ate ababuulizi abawulije baagambanga nti basomanga omuzingo ogwo ne bagamba nti ebigambo ebimudde bikomyawo nga tebakkiriza abalala kubisoma bikomyawo tebalina busobozi bwabyo bwali bunnabbi naye Kristo Yesu bw'amala obisoma aga nti ebigambo bino bituukiridde girwa tetusomaawo Luka 4:18 katuve ku 16 ensebu najja e Nazaaleesi gye yakulira ku lunaku olwa Ssabbiiti n'ayingira mu kkuŋŋaaniro nga bwe yali empisa ye n'ayimirira okusoma ne bamuwa ekitabo kya nnabbi Isaaya n'abikkula ekitabo n'alaba ekitundu awandiikibwa nti omwoyo gwa Mukama guli ku nze kubanga yanfukako amafuta okubuulira abaavu ebigambo ebirungi okuwonya abalina omutima ogumenyese ekyo tekiriwo mu Bayibuli bw'oba olina ya Luganda simanyi lwaki tebakiteekawo antumye okutendera abanyago okuteebwa n'okuzibula abazibe b'amaaso okubata ababetentebwa okutendera omwaka gwa Mukama ogwakkirizibwa n'abikkako ekitabo n'akiddiza omuweereza n'atuula abantu bonna abali mu kkuŋŋaaniro ne bamusimbako amaaso 21 n'atanula okubagamba nti leero
ebyawandiikibwa bino bituukiridde mu matu gammwe. Bonna ne bamutegereza ne beewuunya olw'ebigambo ebyekisa ebivudde mu kamwa ke, ne bagamba nti ono si ye mwana wa Yusufu. Olwo ebigambo bino aleeta ebigambo nga bya ssuubi, era agamba nti bituukiridde. Abaavu, abamenyese emitima, abazibe b'amaaso, abali mu buwamba, abali mu bunyage, ndeese ekigambo nga kyabataasa kyabayamba, ekikwata ku myoyo gyammwe, kikyusa obulamu, ekireeta essuubi. Kati enjiri eno gye tugabana, gye tubuulira, ereeta essuubi era yatabadde na ssuubi. nga sikusalize kireme Musumba. Obunabbi buno babulagulako mu Isaya, mu Isaya 61. Tusomeyo Musumba. Myaka 7 nga taginaba. Byaliwo 7 mwana nga kusala Nazali. Buno bwenyini obunabbi Yesu bwe yajja nabo nga eriga babulagulako nga n'ebigambo bye bimu. Tusomeyo. Kaleso. Isaya kaga mwewo olunya olusooka lugamba nti omwoyo gwa Mukama guli ku nze, kubanga Mukama anfuseeko amafuta okubuulira abawombeefu ebigambo ebirungi. Antumye okusiba abalina emitima egimenyese, okulangirira eddembe ly'abawambe n'abasibe, okuggulirwawo ekkomera, okulanga omwaka gwa Mukama ogwakkirizibwa, n'olunaku lwa Katonda waffe olw'okuwalaniramu eggwanga, okusanyusa bonna abanakuwadde, okubateekerawo abanakuwadde mu Sayuuni, okubawa engule mu kifo ky'evvu, amafuta ag'okusanyuka mu kifo ekyokunakuwala, ebyambalo ebyokutendereza mu kifo eky'omwoyo ogw'okukongobaga, balyoke bayitibwe miti gya butuukirivu Mukama gye yasimba, alyoke aweebwe ekitiibwa. Kati mulabi waffe era atuwuliriza, naawe omuweereza wa Katonda, ekireeta Kristo Yesu okukyusa bulamu once for all, akwata ku buli eriya yonna eyali erekeddwa ebbali, okukwata ku myoyo. Ne bakuba pasita bugingo, omuntu n'asanyuka n'agamba nti ono eyakubye abadde amaca. Kati emyoyo bwekityo. Nkugambye nti ffe twalokoka, nze nalokoka mu myaka gya 80. Myaka egy'ekinaana ffenna twali baluganda, ffenna waliwo okwagala, nti waliwo bugagga. Abantu tebaali bagagga, abantu bonna baali batambuza bigere. Kituufu nnyo. Abantu baali batambuza bigere, bantu twalinga mu nkuŋŋaana, mu kuluseedisi, twekuŋŋaanyanga nga tugenda mu bifo ebimu nga ffenna tugenzeyo overnight, nga tewaliwo gamba nti wano waagundi, wano waagundi, nga ffenna tuli baluganda, nga abantu baagalana nga bwe bikyali mu bikola by'abatume, nti bonna baali bumu. Obumu buno bwaleetera abantu okulokoka, bwaleetera ebyamagero ebinene ebyamaanyi okubeerawo, kubanga tewaaliwo nnyo kugamba nti wano tojja kutuukawo, wano tewasoboka. Abantu bonna baali baluganda, tewali zintu zino olwaleero tezaaliwo. By that time tewaaliwo titles zino zetulira za kibisopu, zibisopu zonna tezaaliwo. Tewaliwo badokita, tewaliwo bakitewaliwo profesa, bonna twali baluganda. Naye oluganda olwo nga luleetera essanyu n'emirembe okubeera mu kyaki ya Kristo Yesu omwana wa Katonda. Ng'eye waffe ku kyalo bwe baba bayitawo tuli ku kkubo, ne bw'obanga oli mu kisenge oli okuyitawo ng'awoganira waggulu nti aleluuya, kitegeeza nti gye muli eyo. Bw'atuuka ku y'atali mulokole ng'ayitawo, naye buli bw'atuuka ku y'omulokole, eyo ye ssimba eyalaganga nga mu butuufu nti
obulokole bwe buli butandikira mu mutima. Amina, amina. Kati Yesu yajjirira abantu ab'emitima emikyamu abaavu mu mwoyo we wayinza kuba ine ebyobugagga ina biki. Obwavu tekitegeeza nti bwavu bwa ssente. Ate n'obwavu ndowooza bulowooza kugamba nti you don't have enough. True. Naye nga abantu bangi abagagga ng'ate baavu bazibu ate nga n'abaavu ng'ate nga bagagga nga mwavu mu nsimbi naye nga omutima gwe mugagga alina okuyaayaana okwagala Katonda afa eri Katonda tatunulidde byenyi kubanga though in the world we're not of the world wadde nga tuli mu nsi tetuli bansi. Ekyo bw'okitegeera bino abantu bye badduka nabyo. Abantu kugamba nti Patrick ateeka okuvaawo nze mbeerewo kubanga Patrick ne bw'anaavaawo era sigojja okubaawo. Olina portion eyiyo olina awawo olugendo olubimbi lwo olina olubimbi lwolina okubeeramu. Kakati ono ne bw'omugyawo era awajja kubeerawo nga waliwo ki omulala agenda wate sigwe. Ekyewuunyisa obulokozi mbugeraageranya nga edda bwe twaddukanga nga tukutta akati okakwasa muno naye neyeyongera omaze paati yo eyo ng'ogimaze. Kati bw'otunuulira ba Pawulo yakola olubimbi lwe n'alumala. Kati eri naye alinze olunaku Katonda waali muweera amayinja ge kusinziira kuba Bayibuli egamba nti buli omu balimuwa kusinziira ku mirimu gye gye yakola. Waliwo ebintu bye neewuunya bibiri. Ngenda nentunuulira abasajja bano bye baakomerera bano mwanga beeyatta abajulizi ba wano. Baali baavu mu bintu ebirabwako nze nga bwe ndaba. Naye baalemera ku nsonga. Kati ekineewuunyisa nti abasajja abo bwe baafa baavu naye ate ne balekawo ekintu ensi kyegenda okubajjukirirako mpaka nga Katonda agaddewo ensi. Omukulu okugamba kinene nnyo eky'amaanyi nti omuntu toteekwa kubeera nga otunulidde ebitiibwa byolina. Era mu mikolo y'abatume wano waliwo omusajja ali mu ssuula ya 10. Omusajja ono naye teyali mu Yudaaya, ye yali mufuzi naye ng'ayagala abantu ba Isirayiri, asinza ne Katonda wa Isirayiri ng'awaayo. Ekitegeeza omuntu ayinza okubeera eyo neyewaana kubanga azimbye kanisa, azimbye ekereziya, azimbye omuzikiti, azimbye ki ng'alowooza nti bigenda okukola, ayamba bamulekwa, ayamba biki naye kigenda wala nnyo okusinga ku byotunuulira bino. Kirina okusukulumako. Bikola Abatume ssuula 10. Babega nti waliwo omuntu mu Kayisaliya erinnya lye Koloneriyo, omwami ow'ekitongole kyayitibwanga Ekitaliyano, omwegendereza atya Katonda awamu n'ennyumba ye yonna, eyagabanga ebintu ebingi mu bantu, n'asabanga Katonda ennaku zonna. Oyo n'alaba mu kwolesebwa mu lwatu nga mu ssaawa ey'omwenda ey'emisana, malayika wa Katonda ng'amuyingirira n'amugamba nti Koloneriyo. N'amwekaliriza amaaso n'atya, n'agamba nti kiki mukama wange? N'amugamba nti okusaba kwo n'okugaba kwo birinnye olw'okujjukiza mu maaso ga Katonda. Era kaakano tuma abantu e Yopa oyiteyo omuntu Simyoni erinnya lye eryokubiri Peetero. Oyo yakyazibwa omuntu Simyoni omuwazi w'amaliba, n'ennyumba ye eriraanye ku nnyanja. Malayika yayogera naye bwe yagenda, n'ayita abaddu be 2 ab'omu nnyumba ne sirikale atya Katonda mu abo abamuweerezanga bulijjo. Bwe yamala okubategeeza ebigambo byonna n'abatuma e Yopa. Owulira? Ono Bayibuli egambye
nti yali atya Katonda, yali mwegendereza, twakulisiza mukumulo okutabadde kuwanvu, tugabana ekigambo kya Katonda. Wetugendedde mukumulo okutabadde kuwanvu, mbadde nnyonnyola ku musajja ono Koloneriyo, nga Bayibuli emwogerako nti eyali omwegendereza, atya Katonda wamu n'ennyumba ye yonna, eyagabanga ebintu ebingi mu bantu, n'asabanga Katonda ennaku zonna. Setimenti yonna eyo etegeeza butegeeza nti omusajja ono bw'obanga olowooza mu bulamu buno obw'omubiri bwe tulimu, oyo omujja mu layini ey'abo abanoonya Katonda, n'omuzza mu layini ey'abalabye Katonda abatukuvu. Kubanga si Muyudaaya, naye byakola ate bisufu, mufuzi w'amatwale, naye byakola ate bisufu eri abantu bano be yajja okufuga: abajuna, abayamba, abalisa, abagabirira, abataasa, abajja mu makomera. Ennyumba eyo netya Katonda. Ate kinsanyusiza n'asabanga Katonda ennaku zonna. Naye ate kinneewuunyisa, naawe kyenjagala otunule era olabe nti bw'afuna ekigambo kino ekyokwolesebwa, agamba, katuddemu, twaliwo omuntu mu Kayisaliya erinnya lye Koloneriyo, omwami ow'ekitongole kyayitibwanga Ekitaliyano, omwegendereza, atya Katonda wamu n'ennyumba ye yonna, eyagabanga ebintu ebingi mu bantu, n'asabanga Katonda ennaku zonna. Oyo n'alaba mu kwolesebwa mu lwatu nga mu ssaawa ey'omwenda ey'emisana, malayika wa Katonda ng'amuyingirira, n'amugamba nti, Koloneriyo. N'amwekaliriza amaaso n'atya, n'agamba nti, kiki mukama wange? N'amugamba nti, okusaba kwo n'okugaba kwo birinnye olw'okujjukiza mu maaso ga Katonda. Era kaakano tuma abantu e Yopa, oyiteyo omuntu Simyoni, erinnya lye eryokubiri ye Petero. Oyo yakyazibwa omuntu Simyoni, omuwazi w'amaliba, n'ennyumba ye eriraanye ku nnyanja. Olwo ebigambo ebyo n'abatulaba n'abatuliriza. Ono Petero, mubuulizi wa njiri ey'omu butale, ey'oku nguudo, era enjiri egamba tyalokola era awonya. Yesu omwana wa Katonda omulamu yajja obeere n'obulamu, obeere nabo mu bungi. Yatambula abuulira njiri, era wano Omwoyo Omutukuvu wamulagira, malayika wamulagira okugenda, si kanisa, nyumba ya musajja mukozi wa mirimu, naye nga mukkiriza. Ate si Muyudaaya. Owulira? N'akitegeera ekyo, n'akimanya, n'ayita abaddu be, ne sirikale atya Katonda n'abatuma. Bayitaani? Gwe bayita Simoni mubuulizi wa njiri. Petero mubuulizi wa njiri. Eyakyazibwa eri Simyoni. Simyoni naye mukkiriza, ali eyo. Ono omubuulizi w'enjiri agenzeeko alabe ku mukkiriza oweeyo Omwoyo Omutukuvu, n'alaba okuyaayaana kw'omusajja ono atali Muyudaaya, naye afuba okunoonya okwagala kwa Katonda. Eri omusajja n'omukazi atulaba enkyene olwaleero ng'ofubye bambi, naye nga by'ofuba byonna bijjukiza bujjukiza tuwetaagwa ekisa kya Katonda. Era ekisa ekyo Mukama kyaleese enkyene ey'olwaleero, Sande n'ey'olwaleero, okugaba n'ekigambo kino eky'obulamu, ekigambo eky'essuubi. Katonda ayagala abantu bonna okutegeera amazima era n'okufuna obulamu obutaggwaawo. Obulamu obutaggwaawo tebuli mu kintu kyonna, buli mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Nga ntandika n'ababuulidde nti Yesu Kristo yeeyambula omubiri, yeeyambula obwa Katonda n'ayambala omubiri. Omubiri guno gwe yambala nga gulimu okulumwa enjala,
Yesu alimu enjala se olunaku lwali lumu n'alumu enjala n'alengera omuti nga guli wala ogwali ogunyirira ennyo gwali gunyirira n'agamba ebibala ebiri okwo n'agenda ogutuukako nga makoola temubanga kintu ng'enjala eruma nnyo Yesu n'agamba omuti guno teguddangayo tewali muntu agenda kukulyako okubala nagukolimira lwanjala nayitawo n'agenda kakati ogwo mubiri yali ayambadde omubiri okufaanana ogugwo n'ogwange nga gwetaaga olunaku olumu yali ali mu lyato ava kubuulira enjiri ng'akooye n'awummula ne yeebaka omuyaga ne gujja abantu be yali nabo abasinga baali balunnyanja nga bamanye embeera y'ennyanja ne bafuba okutuusa lwe baagana bwe byabalema ne bagenda tebagendayo lwa bulungi bagendayo lwa bubi nebavuga kati gwe bwebase no nga tetufa sigwatukakugira mu lyato bayibwega n'azuukuka n'atuula n'aboggolera omuyaga ne guteeka gamba ebintu byonna byonna ebitusinkana Kristo byamusinkana n'abagamba mwe abalina okukkiriza okutono ebintu byonna ebitwetooloola mu bulamu buno ne Kristo byamwetooloola naye n'atayonoona kitegeeza okwambala omubiri Kristo gwe yambala ogufaana ogwaffe n'ogwo kitegeeza nti nawe osobolera ddala okubeera omuwanguzi osobolera ddala okutambulira mu maanyi n'embuyinza obw'ekigambo kya Katonda bw'obanga otunuulidde ono n'okkiriza ono Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu obulamu buteekwa okukyuka oteekwa okutambulira mu ssuubi eddamu erya Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Musumba Kayizzi kankusala ekirimu sirabanga muntu aweereza Katonda n'amusaba n'aviiramu awo ataliiyo eno kunansana Yesu amala waliwo omusajja yayogeranga bwogezi kigambo nti Yesu amala Yesu ajja kumala kaakati ekigambo ekyo kyokka baamubbulamu akatawuni tawuni nene Yesu amala kati kya myaka na myaka nange nabeeranga sayidi eyo esebu kakati kyetwalira akaseera kano okwebaza taata wange Bishop Keith Balinda nkimanyi ondaba wankolamu omulimu gw'amaanyi nnyo okumpa Katonda okunjigiriza ekigambo Pastor Keith Balinda Bishop omusajja asaba ali mu myaka 83 ne 11 abeera ng'asaba twazaalibwa tuli bato ng'asaba ne kati bwe mba ngenzeyo 11 ogenda okulaba ng'akusooseeyo azuukuse ng'asaba kati ye yalaba ekyama ekiri mu kusaba n'akitegeera era Katonda amukozeemu omulimu amuwangaaziza ne kati alaba Katonda agamba nti kubanga ontaddeko okwagala kwe ndi kukusa obulamu ndi kulaga obulokozi bwange Zabbuli 9:1 kwegamba bwe tukkiriza Katonda n'omuyinza w'ebintu byonna ne twewaayo gy'ali Katonda ateekwa okulaga ekigambo kye nga kiramu addamu esaala kikola nga tutuuka ku nkomerero ya programu nkusaba gwe atulaba n'atuwuliriza enkyene ey'olwaleero Sande n'ey'olwaleero obulamu bwo obutunuulire Katonda omuyinza w'ebintu byonna ekyaleeta Kristo Yesu kulokola teyajja kukola kintu kyonna kyonna kirala yajja kulokola mwonoonyi ye gwe nange nze nalokoka bangi abalokose bangi obulamu obukyusiddwa naye nga kuba kati ono omusajja gwe tulaba ono Koloneriyo yali atya Katonda asaba Katonda awaayo mwegendereza n'ennyumba ye yonna ate kati kyekimuyisa ono mubulizi w'enjiri ate akole ki ndowooza amwongeremu ebigambo eby'obulamu amubuulire Kristo Yesu kubanga eno byalimu ate Kristo Yesu taliiyo ale tolaba ono Nikodemasi yali mufuzi yalina buli kimu naye yalina ekimubulako bwe bwagira nawe kangende mpolampola omusajja ono omusajja yamuyita Nabbi alabika alimu omulamwa alimu ebigambo ebirungi alimu obulamu Amen. Nga tumaliriza enkyene olwaleero twebaza Katonda nti atuwadde ekisa okugamba n'ekigambo eky'essuubi nzikiriza
nti obulamu bwe bugenda kukyusibwa, obulamu bwe bugenda kufuna obulamu obutaggwaawo bw'oggulawo omutima gwo noyaniriza Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Omubulizi w'enjera omusumba Patrick avudde Fort Kasambya Kyenjojo Mumbale Kaigoro najja tugaba n'ekigambo kya Katonda. Olaba akwele background azaalibwa mu maka makiriza naye teyagala bugambi nti nze ndi mu ddiini ya jjajja ya taata wange naye yatwala okukkiriza n'ayaniriza Kristo Yesu. Olwaleero abuulira njiri, asumba abantu ba Katonda. Njagala okuwa omukisa enkyene olwaleero era wonna wooli awo gwagamba nti neetaaga Kristo Yesu. Omusajja ono gwe tulaba mu Mikono gy'Abatume essula 8 omulaawe eyajjanga okulamaga bwe yabuulira ne bamutegeeza Kristo Yesu yalokoka era n'addayo n'atwala enjiri mu Ethiopia ekyusa abantu n'obulamu. Njagala okuwa omukisa gwagamba nti ddala Omwoyo Omutukuvu ayogera naawe tulo olunaku lw'obulokozi wewombeeke oddemu ebigambo bino wamu nagamba tayi. Mukama nkwebaza olw'ekirabo eky'obulamu, nkwebaza kubanga onyinzisiza okumpuliza ekigambo kyo. Nzikiriza ddala nga sibusabusa nti mbadde mwonoonyi abadde ateekwa okuzikirira n'olw'essuubi lyenfunye enkyene y'olwaleero omusana guno ogw'olwaleero gw'ekigambo kyo. Nkyuka nga nva mu makubo gonna ge mbadde ntambuliramu agatali ga Bwakatonda gonna ngalese era nga vuddemu. Nyaniriza Kristo Yesu okubeera Mukama era omulokozi w'obulamu bwange kuva kaakano. Mpa amaanyi n'obusobozi okubangula byonna ebadde bimpangula nga sinalokoka. Zijuza Omwoyo gw'Omutukuvu. Tambuliza munono y'ekigambo kyanyinzisa okuwangula byonna. Nyaniriza Kristo Yesu nga tewali ampaliriza era njatula nga ndokose. Nkwebaza Kitange, nkwebaza Kristo Yesu okunyaga n'olokola gulumize watenderezebwa. Kristo nsabidde amiina. Gwazeemu essaala eyo olokose Mukama akuwa omukisa. Omusumba nga tumaliriza waliwo abatwegasseeko awo nkusaba abantu obabuulire kanisa weeri tuve wano. Kanisa eri Mbale Kaigoro mu Kyenjojo district bagiyita Restoration Gospel Church. Ndi omu ku basumba. Senior pastor ye Bishop Keith Balinda era nze ndi omu ku basumba abasumba ekanisa eyo. Kaakati gwabadde tanaba kujja kukwambala na biki sambyako kubanga bwe tuva wano service egenda kutandika. Mukama Katonda abankuumire abaw'omukisa mu maka gammwe mu baana bammwe aw'omukisa emirimu gyammwe era temuvanga ku Katonda munywerere ku Katonda. Yesu yeyanjula n'agamba nti nze kuzuukira nze bulamu mu Matayo 11:25. Kaakati naawe tovanga ku Kristo kubanga bwe bulamu. Sente tezigaba bulamu. Tubalabye bangi balidde bingi ne bajjamu endwadde n'ekigambo kya Katonda bwe bulamu tokivangako. Kiyigiriza abaana bo, kikube banaiba, kikube eggwanga lyo, buulira enjiri kubanga ye mission Yesu Kristo gye yaleeta nti tutambule tugende tubuulire enjiri eri ebitonde byonna akkiriza n'abatizibwa era yalirokoka. Mukama Katonda abampeera omukisa. Tweyanziza omusumba Kandole Patrick ab'Ekyenjojo batulabire nnyo. Mukama akuwa omukisa. Naye mbadde musumba Kayizzi nga bulijjo tusinkane Sande ejja. Mukama abampeera omukisa.